abantu bangi bwe kituuka ku mirimu egy'omutwe baginyoomera ddala era nga bagitwala ng'egyaba misomo gyalema era abantu abatalina ssuubi naye obadde okimanyi nti mu mulimu gw'okutunga engatto tosobola kusuula njala. Osobola ofunamu ekyokulya n'obeezaawo obulamu bwo. Kakooza Abe ono ng'omulimu akola gwa kutunga ngatto ng'akakkalabiza kisaasi ku luguudo oludda Ekyanja agamba nti bw'obeera okola omulimu gukole n'omutima gumu olwo nno lujja okugufunamu. Gamba ekirungi bwe kubeera nti omulimu gw'oba ofunye gwonna gw'osazeewo okukola gukole ng'ogwagala n'omutima gwo okutuuka ate kw'onootuuka ku guli gw'oyagala. Okitegeera kubanga oyo ayinza okukola omulimu naye ng'ate si gwayagala mu mutima gwo okukola ki okubeera nti akola naye kwe kubeera nti ofuna entandikwa obeera ng'ofunye entandikwa kubanga guno omulimu ogwa wansi ate gukutuusa ku guli omulala gw'oba oyagala. Gwabadde anyooma emirimu ng'oyagala giri eminene ekigambibwa egy'abo abaakolamu wulira bino. Naye abasinga banyooma emirimu kubanga baagala ate giri egy'ebbeeyi naye ng'ate giri egy'ebbeeyi tolina kapito waagwo. Kati oyinza okuba nga guli gw'oyagala gwa bukadde nga 10 naye nga mu nsawo nawo ng'akakadde kamu naye ng'ate akakadde akamu osobola okutola ki okatandisa guno omulimu ogwa wansi ate ne gukutuusa ku bukadde buli 10 bw'oyagala okufuna. Kale mmwe abaagala ebyakaweweevu waliyo ddala omulimu ogutalina kusoomooza. Era buli mulimu gwonna gulina challenge kubanga teri mulimu gutalina challenge teriyo mulimu gutalina bisoomooza buli mulimu gwonna guba muzibu. Kakooza y'ebyokumusekerera yabivaako anti luli yali akozesebwa bukozesebwa naye nga kati yeekozesa anti akatono nga kako kakirambegeraako. Kubanga kati nze mbeera ano ku kkubo olina kubanga nze olwedde nali nga ndi mu Telecom kati bagayi be nakolanga nabo mu Telecom bayitawo mu kusooka ne bagamba ono gayi yalinga akola mu Telecom naye ate lwaki yadda mu ngatto naye nga yinza okuba nga eri mu Telecom baali bakukozesa omala emyezi nga3 tebannaba kusasula olina okulya olina otambula olina osasula ennyumba naye ate obanga obadde weekozesa wadde akalimuko katono osobola obubeerawo nga tosobola sula njala oyinza ofune ssente ezisasula ennyumba ne weebeezaawo paka ate bw'okola ki bw'otuuka ku kiri ky'oyagala ky'oluubirira. Kale nno munnange gwe abadde atya okukusekerera guma. Kubeera nti gwe salawo okukola omulimu gwo baba bakusekerera oba bagamba batya gwe salawo okukola ki ogukola ng'ogwagala paka ate onootuuka ku guli ate batuuke bakwegombe ebyo byonna olina obigumira kubanga omusana gukookya enkuba n'ekukuba naye era byonna n'obigumira. Kakooza akubiriza bannayuganda obutanyooma mirimu kubanga akusigula ate bulijjo takugula. Butanyooma mulimu gwonna gw'osazeewo okukola gukole kubanga oli ajja kusekerera nti lwaki okola guno omulimu nze sisobola kudda ku kkubo nti nkola kintu nga ngatto sobola kudda ku kkubo nti ntunda ffere kola naye ng'ate gw'olina ekigendererwa kyo. Kakooza ekirooto kye yeegomba okukolerako mu kizimbe munda kubanga oluusi akadde kamuliiro w'ejjokolera so nga aba akyayagala okwenogera ensimbi. Ogw'okutunga engatta okukuba ate si w'oba oyagala obeera nti oli ku kkubo nange mba neegomba mbeere ate mu kizimbe kiri ekyokola ki kubanga ekizimbe wobeera mu kizimbe waliwo obudde nga bukusalako busazi wano n'ogamba kaŋŋende olw'obudde naye senga mba nfunye kapito obulungi bwe nti nembeera mu kizimbe buli kimu mba nsobola okukikola mu budde oba nnyusa essaawa mmeka naye oluusi obudde bunsalako. Nabulya Sumaiya ono ng'akola emirimu egy'enjawulo omuli n'ogwa Dobbi agamba nti abantu abamu balina olunyoomerero ekintu ekiziŋŋamya omulimu gwe. Okusoomozebwa kuli nti abantu batunyooma like omuntu akulaba n'akuandasmatinga engeri gye kiri nti alabamu baana bato muntu wajja okwogera nawe abeera like alaga nti azalawa. Nabuli agamba nti gwanyooma emirimu olina okukimanya nti eno ensi madaala abamu baba bambuka abalala nga bakkirira. Abavubuka abanyooma emirimu nti mwana obeera nga tonnaba kituukako weetereeze kuba eno ensi buli omu olina okwebeereramu mulimu gwonna gw'ofunye kasita gubeera nga gwe gukuliisa gukuwa ekyokulya weebeereremu. Wakati mu mbeera eno
Munnabyanjigiriza omugundiivu era omusomesa omutendeke Sarah Nkonge atemye abazadde akakule namwanduka atema omusika abo abalowooza nti ebyemikono byaba abaana bamisomo gyalema. Edda twalowoozanga nti omwana asoma ebyemikono ayimba aba feria, naye ku luno twagala tutegeere nti ate kaakati ekintu kikyuse. Obwongo bwaffe tumanye nti okusoma okw'omutwe kwokka tekujja kujjayo mwana wa Uganda. Okuva edda n'edda ku mirembe gy'abajjajjaffe ebyemikono byasomesebwanga kuva waka era nga buli maka ssaako n'ebika byalinanga omulimu gwe byakugukangamu era nga abayise bagamba nti ag'amaka mabazzi oba mabumbi, naye kati buli omu ayagala mulimu gwa woofiisi, kutuula mu ntebe eyeesuuba n'akuba ekikalu n'asiba n'ettaayi, ekintu oluusi eky'obulabe. Haddison Sempijja yakusakidde emboozi eno ku Promise TV alipoota leero.